Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Gen Muhoozi okugera maaso n'okuweereza abazungu obubaka babufunye ne bamuwanukula wabula simanyi wa kino we kigenda kubeera ng'ate kiggwera si birungi. Yafuddeyo olunaku lw'eggulo n'agamba nti bamagulu meeru beesonyiwa ensonga zaabwe naddala ez'ebyobufuzi baziviremu ddala kuba eggwanga Uganda ggwanga eryetongodde era eririna obwetwaze, so beesonyiwa ensonga zaabwe ez'ebyobufuzi bafune ebibakwatako. Honorable Mwanga Kivumbi bannabutambala bamuwa Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. bannabutambala bamuwaniriza wakati mu ssanyu emizira mwana tu ne givuga era ebigambo bibadde bingi. Abawadde obubaka n'abategeeza ku Mande enkeera kavule ku kitebe tugenda kubanga ate tuzoganya nate. The solidarity, the spirit for change, it was just massive. Oh my goodness. Oyo gwe bayise omubaka Mwanga Mohammed Kivumbi. Kale ensonga mpitirivu zonna zetugenda okwogerako. His Excellence Bobi Wine yagenze maaso n'okubanga aweereza Mwanga Kivumbi obubaka n'amukulisa ekkomera era ne babaako oboolyawo ebimu ku ebyo bye boogerako. Nze Deni yakuweereza njagala okusaana obwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Vidiyo eno sooka ogimpere like ojja like ejja kudduka emisinde mingi etukekulise kino asobole okubeera ng'agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe bw'obanga gwe munundi gw'ogusosola aba vidiyo zaffe njagala okusaba muganda wange otwegatteko mu butongole ng'osubscribinga osobole okuba nga ate mwana tofuuka kitundutundu kuffe. Njagala okujjukiza nti bannaffe abalayika mobile bagamba gwe yagala ogula airtime ne data nyigabanyeze *217*553# weegulire airtime ne data walayika mobile. Ate era mu ngeri y'emu yagala okutegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 18 wa July tugenda beera ffenna wali eri ku meeting point Ganda mu Friends of MC Mayor. Akugamba nti abayimbi bangi abagenda ogenda maaso n'okubeera nga bayimba agamba nga David Lutalo, Acidic Vocals, Chris Evans, ba Maulana and Rain, MC Kasuku ne Kasuku live yonna bagendagera maaso n'okubeera nga ate babaawo. Ngenda baayo tusobole okuba nga ate tunyumirwa. Ordinary ticket ojja sasula omutwalo gw'ogumu gwokka, VIP emitwalo gijja ba 20 ate gwe yagala ogula emmeeza ejja beera ku kakadde. MC Mayor, Friends of MC Mayor ku meeting point ye Ganda Nansa nawe tuba tusinkana nga 18 omwezi guno ogw'omusanvu. Weewaawo njagala tutandikire wano nsooke nkuwa ebigambo bino katini nnyo nnyini ddala obiwulirize. Kasooke nkuwa wano ebigambo bino bya Honorable Mwanga Kivumbi, wuliriza. Mwanga Kivumbi yatandikidde mu kuwaga. By the way, abantu bakuŋŋaanye bangi bonna ne bajja era Mwanga Kivumbi yeebazizza leader of opposition mu parliament Joel Ssenyonyi Besekezi newankubadde nga boolekedde okusomoozebwa eri abo abaleeta ebbago erikyusa mu buti bwe bagenda okulonda leader of opposition era nga bagamba nti bano bagenda kukola ekisooka okulaba nga bamaamula Joel Ssenyonyi mu ntebe basobole okubeera nga bayisaawo ebyabwe. Era ye Mwanga Kivumbi agamba nti wookutte weewo tota weewo Erewe, olunaku lwajjo Muhoozi Kaide Rugaba yavuddeyo olagera maaso n'okuba nga alabula bakyeruppe nti mwesonyiwa ensonga za Uganda. I wish to reassure and inform the country that Uganda is peaceful, secure and thriving. However, what is also true is that we are having to deal with a fifth column
of neo-colonialist sympathizers and agents of foreign interests who are intent on sabotaging our national independence and development. Your Excellency and fellow citizens, we are very aware of the insidious machinations of negative elements against our country, but the good news is that we will not permit their shenanigans. We, for instance, can no longer afford the widespread public malaise over systemic corruption and poor service delivery in our country. We cannot and shall not tolerate agents of foreign interests who work secretly to weaken the country's progress. We will never allow agents of foreign interests to demoralize and demobilize the patriotic and nationalist spirit of Ugandans. Your Excellency, furthermore, we shall not allow foreign interests to determine our national narrative. The impunity within certain elements of Uganda's political class and media directly impacts the country's security. Therefore, in order for Uganda to transform into a first world country, these elements have to become responsible actors to ensure peace and security are preserved. The UPDF and the interagency architecture are committed to establishing a holistic national security infrastructure, including acting against wrong elements within the political and media class. Certainly, we will never allow anyone again to undermine the national interest in whatever shape or form. Mu bigambo ebyo byonna Muhoozi byagenze maaso n'okuba ng'ayogera era ng'agamba nti ku bimu bye batagenda kubeera nga bakkiriza be bantu abo abagenda maaso n'okuba be bayita ba agents of foreigner abo abakolera abazungu okulaba nga batuukiriza ebyabwe mbu okuba nga batabangula emirembe omuli bannabyabufuzi kwoteeka n'essiga ery'amawulire abo nno tebagenda bakkiriza yadde akamu n'akeddagala kutabangula mirembe okulaba nga okulaakulana kw'eggwanga lino bakuddiza ddala emabega n'otambuza emirimu akasoobo omuli abo abenyigira mu kulya enguzi n'okusiiga eggwanga ekifaananyi ekibi eri amawanga amalala n'ebintu ebirala ebiringa ebyo yagamba nga bo abejje bakugenda maaso n'okulongoosa mu byobufuzi kwoteeka n'okulongoosa ate mu bannamawulire oba mu bitongole eby'amawulire ebitali bimu na bimu. Naye wano we tujjidde ffenna tujjukire bulungi nti just recently wano twafuna ku UN ng'egenda maaso n'okubeera nga okusinziira ku UN spokesperson musajja mukulu gwe bayita Antonio Guterres bwe yavaayo n'agenda maaso n'okutegeeza nti we are closely following recent developments in Uganda. He notes with concern reports regarding the detention of political and civic actors, including cases in which the whereabouts of some individuals have not been clearly established. Masekati ago waliwo ebiyitiŋŋana era nga bagamba nti okusinziira ku ntunga ebyo bye bimu ku ebyo bibasikiriza okulaba ng'abantu abamu nga bamuwanga Kivumbi batandika okubata okuddamu ogenda maaso n'okubeera nga bafuna kye tuyinza okuyita oba legitimacy naddala eyo mu mawanga ag'ebunaayira era agaba musigansigo ago nno agabateekamu ensimbi newankubadde ng'ebimu tebaagala bannansi kubimanya. Omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'ayita ku mukutu gwa X bw'atyo yayaniriza Muwanga Kivumbi okuva mu kkomera n'agamba nti a short while ago I spoke with the Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi, our NUP Deputy President of Buganda Region. What I'd like to see that after
several months, he is out of unlawful detention without trial, at least temporarily. As everyone knows, Honorable Kivumbi never committed any offense. The criminals who attacked his home and murdered people are the ones who should be answering for their crimes, and I believe they will at the right time. For now, we welcome him back and the other comrades he was detained with. It is always a great delight to see that even in the midst of so much rot, there are still judicial officers who will rise above the pervasive intimidation and live to their oath. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayita ku mutimbagano bw'ati yaweereza obubaka n'agamba nti ayogeddeko ne Muwanga Kivumbi era n'amukulisayoko mu kkomera eyo nno gy'abadde yakulungudde emyezi egiwerako newankubadde nga talina musango gumuvunaanwa era nga tawozeseddwa wabula agatemu ago agagenda maaso n'okuba nga galumba amaka ge ne gatta abantu ge galina okugenda maaso n'okuba nga gannyonnyola akanana akataano era nga gagozesebwa n'agamba naye bajja wozesebwa mu kiseera ekituufu yakimanyi nti bino byonna ebikolwa ebyettima bye baakola baakubisasulira wabula mu kaseera kano katukuliseeyo Muwanga Kivumbi akulikeyo era neyebaza n'abo abalamuzi abakyagenda mu maaso n'okuba nga bayimirira ku magulu gaabwe abiri ne bakola ekyo ekituufu kye baasoma era kye bateekeddwa okukola nga bannamateeka abatendeke era abalamuzi abali musiga eddamuzi. Ebyo ne ebigambo byadde bya mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Bobi Wine. Njagala nkuwe katambi kano katini ebigambo bya Muwanga Kivumbi mwana wattu tebiggwa malojja biwoomu anti biwoomu ng'ekkubo oba olyawo erivaayo enkoto anti olutunulayo kobwoti omanya bumanya nti mu jjokolooni eyo wandibanga waliyo ekiyidde sinakindi akawoowo kokka kayinza okutegeeza nti yategese mwanattu mulungi. Wuliriza. Tandikane baraza nzija kwendikota nzija kwendi yupi nzenda ikuta president wa Uganda tugenda kubatandika Baraza nkeera ku kitebe kya The Mighty National Unity Platform langirira lutabaalo lupya president waffe anaagenda okudda nga tulukutteko era nga tutambudde. Honorable Muwanga Kivumbi mu bigambo bye ng'ayogera mu buvumu obw'ekika ekyawaggulu. By the way, I didn't expect Muwanga Kivumbi to come out and have such a kind of a speech nga yakava mu kkomera naye this person alabika okuba nga y'omu ku abo ndowooza be bayita abali gumite. Nina ka interview akamu ke nalandinzeeko akamusajja bukolozi ake Francis Butebi ng'agamba nti ekigambo gumite kyava mu ggume lya Zaake era Zaake yekigambo ekituufu okwogererako nti gumite. Kale kankuwe vidiyo eno wano endala tweyogereyokko kati niwuliriza wano katiri. Ne Muhoozi njagala mutegeere gye muli NUP eriko amaanyi ga Katonda. Katonda yagiteekawo ejja onunule abantu baffe okubajja mu bufuzi obubi. Baagala tebaagala Mukama Katonda ng'ali waggulu NUP egenda mu buyinza. Kamabulire lwaki egenda mu buyinza? People power. Bw'olaba Museveni ng'akola Obote by'ataakola, bw'olaba Museveni ng'akola Amini by'ataakola, mumanye ky'omusajja mumuwangudde. Bw'olaba nga gavumenti ng'ekwata abantu abatasse omusajja mpadde n'emitwalo 5. Bw'olaba nga gavumenti mumpuliriza ng'etandise okukwata abantu abatazizza musango, ng'esiba abantu nga tebakoze, ng'etta abantu ate abafudde si bano bokka 5.
nti bw'olaba gavumenti ng'ekola ebikolwa ebifaanana bwe bityo kitegeeza ekutte ekkubo ery'awo eryagireeta eri mu kkubo ligenda. Era Muwanga Kivumbi mu bigambo bye byonna ng'ayogera lunywe lwatu agamba nti eno gavumenti yeyolekedde akaseera akazibu era eyolekedde okubanga ate mwana wattu tugamba nti gavumenti ya Gen Museveni etulabyeko nnyo. Kale kakuwe wano ku vidiyo endala yiino wano ya Joris Ennyonyi Besekezi wuliriza. Ja wano ne batirawo abantu abaana bammwe olw'ensonyi empitirivu mu kifo ky'okuddamu ebibuuzo nga twagala obwenkanya olw'abantu abattibwa wano ate ne bakwatamu omubaka waffe. Tuli basanyufu nti omubaka waffe akomyewo era tuzze aŋŋamba nti weyakoma wagenda otandikira. Okubanja obwenkanya okulaba nti abantu abattibwa wano bafuna obwenkanya. Ebisigaddewo ategeeza nti tujja kukomawo nate olulala tubibagambe byonna. Bannaye pulezidenti abatumidde nnyo nini ddala. Mwebale nnyo mwebale ddala omukama abakuume. Lop Joris Ennyonyi Besekezi yawerekedde Muwanga Kivumbi okuva e Kampala paka Butambala mu maka ge. Era n'abasuulayo n'akagambo n'abagamba omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Bobi Wine abatumidde. Neera n'abagamba nti temuggwaamu maanyi, temuggwaamu ssuubi, temusebengerera enkyukakyuka eri mu kkubo ejja. N'agamba nti bano abatigumbula abantu baffe Muwanga Kivumbi agambye nti we yakoma wagenda otandikira era tulina okufuna obwenkanya bw'abantu baffe. Wulira Muwanga Kivumbi. Kivumbi ennaku z'omwezi 18 ku ssaawa 9 ogw'ekiro abatamanya ngamba nga bakulemberwa abantu abasatu bemmanyi n'amukuba amasasi agamumaliriza. Ebyo byonna baalikola nga bamaze okutegeera essaawa ezo nga bakoze buli kyabajjamu n'engoye ekyefujjo mu Butambala naye nga lazima tubawangudde nga tumaze kuwangula. Ate kireto kagabulire ate mukaba mulungi mukaba muki omwe yakulembera olutabaalo olwo olwali lusazeewo kibe kubanze kudda mu palamenti waakiri banzite era ekiro ekyo bali bazze okummaliriza naye emirambo egyo omusanvu ejjanga ate tegyali musanvu gyali 10 gyali emeka era okumanya gyali 10 abantu bonna be batta babambulanga engoye ne bazirekawo. Lwaki baali bazirekawo? Kuba kwafirako n'abasirikale aba basatu mugamba abadisi muwangu mumumanyi mugambe n'omulala gwemanyi kwesitafu mumumanyi bayimirirawo lazima Allahu Akbar kijja kuza mukono okutuusa Muwanga Kivumbi agamba suwa kussa mukono. Omanyi Abaganda balina enjogera etera okugamba nti abantu bwe bafa olumu tebeefiira. Naye namwe abatta abantu bambi nze mbasaasira kubanga ate goyinza okufa obubi okusinga ne kuwose. Goyinza nno n'obutawangaala kyekisinga oluma. Oyinza obutawangaala nekubyamu akafaananyi abaana b'abanno bose. Tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Erinnya Nzadde niye akuweereza. Lwaki sikuwa vidiyo eno ne tulaba wa we tuyitira. Wano n'atwala abantu emaka ne mugamba baseeka balabula bulamuzi teri sente ya kibi sente efube tugenda kulambula nnyumbulukumuba yate nakuwamu muki omisa mulaganda bakase badde bakole bumula nejijja kasente siyamulwa musolo gasinzire. People power NUP everywhere.
ekisiribwa ddala kiwa nnyo ne Nabi Yusufu ne Mandela ne Martin Luther King n'abalala bonna bateekeddwako empingo abantu b'ebutambala kebeebaze okuva ku ntobo y'omutima gwange wallahi owekitiibwa n'okuneba MP senga konstituensi zonna zirina abantu abalemerako ng'abeebutambala mazima kasajja senga ebigambo bya muwanga Kivumbi byebyo mubiwulidde bya buvumu by'amaanyi. Anyway, munzikirize wano wenyini we mansinziro batatu sinkane nga Gulide nakiriza nzeddeni beyond the newsroom gwe mukutu zisema kutu kwali kujukiza nti nga 18 July 2028 Friends of MC Mayor gwe genda bugenzi mwana watu n'ekitwalo kyo mu nsawo oba emitwalo 2 VIP oyinza n'otukubirako okusimu ezo zolabawo wansi nekufunira tickets zino abagala ticket buba ozagadde solo kuwa tickets then bwoba oyagala ogula tickets solo ogendawo ku KBS nobagamba njagala tickets za MC Mayor or else you may find me there nogamba yagala tickets za Friends of MC Mayor nga 18 July 2028 wali eri ku meeting point Ganda Nansana tulina abayimbi ab'enjawulo okuli David Lutalo okuli Bamaulana and Rain Sidiki Vocals then take a call by Chris Evans, Bruno K, Shuna Beni nembazira tona ab'ebinyanya bonna bagenda kubaye. So mutwegateko tusolo supporting MC Mayor ate tunyumirwe wamu. Mbagaliza byemunjagaliza tusinkane nga Gulide n'oyo wakkiriza. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.